nataredi alioka nafa mazuri Katonda wange na wangu ya kama watu nene myaka emirala 3 nataredi alioka wakinze. Alright, amawulire genfuna saawa zineno ku masimu ginakafuna mama w'omukulu omugenzi Radio Moze finally amaziga gamuyise mu wawulire omukulu amanyikidwa nga obwezomanizo ebyadala nga akikakasa ntino ye yata omwana we ebyadala saawa zineno ali mu kubeera nga abonabona naye nga tetonagendayo mbadde nsaba eno video osoko jimpereka like omaze making sure nti nokolaki o subscribing cause this is just a developing story mama we anytime from now tugenda kubeera nga tumuteeka kweno interview wa ku channel eno awo nyini njagala babulize mulowooza kana kasajja omuzimu gwa His Excellency Robert Kyagulanyi gwe yagwogerako oba gwe yayogerako kigo guli mu kubeera nga gumusumbwa kubanga otenga bate kubeera nga oyogera ebyo bintu just cause of sente niyo abakwadde bukadde 10 kyogambo oyina okuvayo n'otandika okumanyira omusajja yakufula kyoli mujukira lungi kino nyimbe zisinga Radio Moze yali aziwandika soka mulize ombuliro basinjaga obanga omuzimu ebyadala we gwamambalidde nataredi alioka nafa mazuri Katonda wange na wangu ya kama watu nene myaka emirala 3 nataredi alioka wakinze sifa nange munzite wanjiteka namakamba beko bano kanze Hama Juma Jesus vote for Museveni zendi saladi nebuli akyogera bosi walina ogumwa gw'embizi tamponi head mwoze mwambala tamponi ku mutwe mulowooza nnyo na Hama vote Museveni ne leero aza okusedda enyumba ya rediyo jangu ogitwale nenge bibaluma eyanubiyaniri oba eya Buchaman ye mwagiteekawa wamma ne Buchaman mumulabirire wamma tetwagala tekola kawo wamma mulabirire Buchaman sinza kuba na sente zonna nekirabirira Buchaman yalinga signa ya firebase crew man nga wobasi oyingira Buchaman n'avayo n'okumugogwe nga naffe tutyamu ne Buchaman tuli naye Buchaman kalinamu kaligono oba pulezidenti nze ndi mulalu naye njogera byamagezi omulalu omugagga atakuba kyeyo nga senge tulaba rediyo jangu ogitwala ennyumba jangu n'ekyapa mazigwe jako ekifaananyi ky'ogumwa kasojjako w'ogumwa tujja kwogera ng'omwagala ngule namwebase tetwaze okusedda senge sagala mwogerako yali yebase mu luumu yaffe bambi maze okunywa omwenge gw'obwereere nze ninga kyonna kyompita ntedde kukola sente wamma the workaholic today is a working day tobiranga bano bamananka n'abalinze balowooza mbu wogumwa wawangula mbu bagenda kufunira mu kavuyo mbu Uganda bagitaani mbu Serena bagenda giwamba bagambe mbu eno yagundi yasinga okukanyuga amayinja nedda mukwano ojja kuddayo so even worse kuba ojja kwejjusa Museveni wava ku nsi kuno ojja ku even worse buuza Libya wanja ni omulala navaako naye ndi mugaggo manye mugaggo yavaako some namba ya mobile money nkulage eziggwe ozo omuntu abeera every day is Christmas yange mwe mukyaginonya nze naddira dda yellow colors yellow is Christmas. I'm doing well. Ndi mugaga nga bosi wammwe mwabaleekaana te ye bosi wammwe amanyi sentegeeza mwabaleekaanya just muli saladi nga bwe mwogera bosi wammwe amanyi era tuyagasobola kuba bano basooka kujjawo nze mwene mukafiiramu amawennyera naye ngaekinkaliza wamma kubagamba nti it's a lovely day. Oh, what a love. Bwetuwugirira saawa zineno Maki wa Babi Kyagulanyi kugambe basajja ba NRM bonna bamutaddeko amaaso bwagala okumanya lwaki awagira His Excellency Robert Kyagulanyi byosala byogera ennyo uno omukulu Nobert Vince nga yisawo ebyadala bagala mukwata lwaki bibino mbikuleetedde. Kyagulanyi
Yes, Nobati Events gemanya generational promoter. Video yokuwa njitaddeyo ya mwana muwala enaku zino abadde trending nnyo ku TikTok okwo bamuyita obayi Makirini ne account ye kuliko Maki muwala weyiganga kiwala kikyotala kirungi kiti naye bwe nalabye video y'omwana oyo ngenda ne munoonyerezaako enono video ne mugikolera bitongole byakwerinda intelligence. Do you still work for NRM? Abe bitongole byokwerinda CMI ISO ebe byokwerinda biri deep CMI ISO omwala bwati omulungi atukatya ku level y'okubanga ayimba Bobby NRM yaffe tekyalinamu bali ba deep analysis abasobola okulaba ensonga ng'eno kubanga bwe kibayita NRM ba government okozesa obukodyo bwonna okulaba ng'onafu y'omulabe tukiriza tutyo omulabe opposition oba nupo okubeera ne beautiful woman, beautiful younger girl like this, beautiful younger girls because they are there and they are many. Bino byenjogera wala atagenda bitegeera kati omwana ow'obuwala ng'ono government ya muzeeyeze emabegako emyaka egyemabegako omwana ng'ono nga balina omufunira agenda okumuwasanga wa NRM omwana ono ayimba atya Bobby ayimba atya Bobby ekyagulanyi atya mu government ina sente ina emisolo ina intelligence buli kirungi kina kubanga kyaffe buli kirungi kina kubanga kya NRM kino kyogera sitya how and we have flag bearers in Iganga who are NRM. In fact mukwano gwange mudi obulono gwe yesimbye ku mukwano gwange Haji Abbas Ojasi mukwano gwange Ojasi muleka muti omuwala ono okuwagira owanu really aba NRM tetukyalina sente ono omwana mukwate sente oba muziteeka mwani muzimuteekemu oba bukadde 5 agenda mukwane amuwase amugulira amaka amukolere business ayinza n'omufulumya ne Uganda kibayita government buli kimwe ekikola government okubeera mu buyinza ne bwenywereza mu buli kimwe ekikola ennaku zino mwalagaya mukko katono natti mwazisumulula mukko katono. Right, bino nga tubitadde ku mabali nkugambye by'omukulu Sami Okanya osobola muyita Sami owa the Mighty Family byongere ddala okubira nga bikabyaonanika mujjukire bulungi kino n'omwana baali bamusiba dda yadakomyewo mu kooti ng'era mujjukire bulungi tino yali ayina ebbanja bwe yalwalira waliwo ssente mbuzi yagenda ne yeewoola kati essaawa zino eno bwe yamala okuwona omukulu yamwola Sami n'alemerera okubeera nga amusasula omusajja n'amutwala mpaka mu kooti bamubanja obukadde buna era Sami owa Mighty Family ali mu kubonabona cause of 4 million kisoboka oba just alina kyayisaawo so kumulabe omala omulindoze mu comment section. Okay, ka video akokola waggulu awo oyo gwe bayita Sam abangi gwe bamanyinga Sami the Mighty Family omuvubuka ono olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kooti wano eya Buganda Road. Samu alina emisango egimuvunaanizibwa yes bulijjo wabeerawo ejja politics kiki naye ku luno sijja politics. Samu ono kigambibwa nti nno waliwo omwami amubanja ssente eziwerera ddala nno emiliyoni 23. Emiliyoni 23 Omunnayuganda ali eyo yinza okwebuuza Samu zijja zitya okubeera nti nno zimubanja. Nti alina emmotoka y'omuntu gye yatunda nga siye mbu okusinziira ku kigatto wange mbu Samu ono alina emmotoka y'omuntu gye yatunda nga siye so n'agitunda emiliyoni 23 so nannyini mmotoka agenda okumubuuza emmotoka yange eruwa nga Samu akanula bukanuzi maaso emmotoka tamanyi nawuwa gyeri so omwami kye yakola n'agamba Samu bakutwale. Samu ono ali mu kkomera Luzira upper prison. Omuntu ayinza okugamba naye ate okukakasa kutwaza upper prison yes. Jjukira Samu ono alina asibiddwako emisango egy'enjawulo egya
ejja politics ejjaki so amakomera amalala galabika gabadde tegakyamusobola Sam baamutwala Luzira naye nga basobola okuyamba Sam ebbanga lyonna mumubeereddewo musobola okuvaayo ne mugenda ne mumweyimirira mu makooti wonna babeera bamuleetedde musobola okumuyamba ne mumusonderako kasente ako n'alabika nti naate Sammy the Mighty Family awona ekikwa kino kyalimu eky'okumusiba omanyi